jako akawuwo bituyamba ebintu bingi ayitiddeko wali ku kkubo ng'ayagala ku mazzi akyama wano n'anywako. Abatuuze okuva ku byalo bisatu okuli Kyungu, Namumera wamu n'Eddandira nga bino bisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono ebali mu kusattira olwagambibwa okubeera omugagga okuleeta emmotoka n'etandika okusenda emmere ssaako n'okwagala okuziba oluzzi lw'ekyalo olumazeewo emyaka egisoba mu 7. Mwandibadde oyimiriza ettaka lye musenda mugenda kufuna obuzibu. Mwandibadde muyimiriza ssaawa zino kakere n'oli wakuno ojja kufuna obuzibu. Ogenda kufuna obuzibu. N'oluzi muluzibye. Bano okuvayo kiddiridde Haji Sulaiman Masembe yeeyita nannyini kibanja okutudde oluzzi luno okujja n'atandika okusenda nga munasendeddemu n'emmere ey'abatuuze okubadde ebitooke, lumonde, muwogo ko n'emmwanyi. Mugenda kufuna obuzibu bannaye mwandibadde mutambula essaawa zino ne muva wano. Nze njagala babuulira n'akaseera ke musenderamu ettaka mumanya amateeka kye gagamba. Essaawa zino nannyini ttaka lino abayitumye okusenda wakitaliiwo. Hasani Waswa Bossa ng'ono agamba nti ye nannyini kibanja kino omugagga kyayagala okwezza agamba nti oluzzi luno luli mu kibanja kye era ng'akuze we luli nga lukimwako abantu abasoba mu 4 okuva mu byalo bisatu amazzi kyokka nga mu kiseera kino onaayagala kuliyiwa mu ttaka. Era nga ndi mutuze kino ekibanja kyali kya taata wange emyaka gyonna gyenzadde n'okula wano we tukima amazzi n'ekyalo kyonna okuva eri ku luguudo amazzi bagajja wano. Waswa agamba nti mu kibanja kino mubaddemu emmere ye ng'eno yeebadde eyambako okuliisa abantu be wabula nga kati bimusobedde oluvannyuma lw'okusendebwa ng'era tebamanyi kyakuzaako. Kubanga nze okutegeera kwange nalusangawo kati n'emyaka 56 lusobola okuba nga lutwala abantu nga ndowooza nga 4 kuba bava eri waggulu bava eno yonna amazzi ne bagajja wano. Abamu ku baana ssaako n'abatuuze be tusanze ku luzzi luno bategeeza nga mu kiseera kino nabo bwe bali mbweraliikirivu olw'omugagga akayanira ekibanja kino okulya oluzzi ayagala okuluziba ne bategeeza nga bwe batalina luzzi lulala mu kitundu nga singa luzibibwa boolekedde okusena amazzi mu bidiba bwe batyo ne balajjanira abazirakisa okuvaayo babataase mu mbeera eno. Kuba tetulina gakoza ngoye tugula ne tukiba amazzi n'ag'okufumba emmere. Wano okawuka yetukima. Tetulina luzzi era tuba tugenda eri walawala ku Namugge. Wano we wabadde okumugge nako gakimira batusse. Tutuyamba bingi munnange ng'omwana oyo wakugambye. Twozesaako engoye oluusi abalombe ne banywerako ku luzzi. Ababuloka ne bakima. Asumani Bossa ng'ono yakuuma ekibanja okutudde oluzzi luno agamba nti naye yekangidde awo weetiiye ng'etuuse n'alowooza nti balirwana baabwe bagenda okutema amakubo mu poloti zaabwe wabula kimubuuseeko ate okulaba nga batandise kusenda kibanja ssaako okwagala okuyiwa ettaka mu luzzi era ng'abeerosi be bakanze abasajja bano. Ngenza olaba greda ekyama okukyama ndowooza nti obeeze okutereza kkubo ligenda kuleeta abantu ku nnyumba zaabwe kuba leero abagula abazimba. Ngenza okutuuka nga ndaba ate esenda eyise awo ensuubira okubeera nti egenda kusenda kkubo ng'ate etandise kusenda mmere. Era tetumanyi kubanga eri teri luzzi oluzzi lwayo nalwo lukyafu luzzi buno lwe lulinga oluyonjo era lwe tukimako wano. Luzzi no tuyamba ebintu bingi abazimba naddala abantu bakinomu abatalina ttaapu. Kati abamu balina amataapu babaggala olwa gavumenti. Ku lw'akakiiko k'ekyalo Patrick Ndawula asabye Haji Sulaiman Masembe agambibwa okubanga ye yasenze emmere y'abatuuze okuvaayo ateese nabo. Yasooka najja n'asaawa emmere nga tannakola kimu. Mukulu nannyini kibanja kino n'agenda ku poliisi ayambibwe teyayambibwa. Omulundi ogwokusatu nadda n'atema mu lumonde yena gwe baali bagize n'amusaasaanya waaki era teyayambibwa. Kati luutu eno kino kyakoze. Nolwekyo tulaba tetwagala ne poliisi mu kafaananyi kakubeera nga abantu baffe tebayambiddwa. Bannannyini mataka n'enkaayana n'ab'ebibanja siikiridde ng'ennaku zino bannannyini mataka kye bakola bajja na kiro abamu ne batandika okusenda abantu oli akeera ku makya n'asanga ng'ennyumba ye bagiyiye ku ttaka. Ye Haji Sulaiman Masembe gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu akkiriza nti ye yasenzeewo era nga ye yasenze ettaka lye lyamanyi nti tekuli wa kibanja alinako nnimiro. Ab'ettaka lino eno balitutaase. Akazi kano tukeetaaga ke kateeka kokotokati ke tulinawo kuno ku kyalo. Batuyambe tebagajjaawo. Gavumenti etuyambe. Naffe tuli bantu nga bo.
amazzi gali wala tuli bantu ngabo bo befaako bokka sente za nabbanja tetwazifuna ezandituyambye omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajati Fatuma Ssabannabitaka avumiridde ekikolwa kino n'alabula omugagga ono obuteetantala okuddamu kusenda bantu wadde okuziba oluzzi kubanga bino byonna omukulembeze w'eggwanga yabiyimiriza okuva omuggalo lwe gwatandika era n'alabula nti oluvannyuma lw'omuggalo okuggwawo abantu abakola bino baakukolwako. Offices ezisinga zakola downsizing tezirina bakozi ensonga z'ettaka n'emisango tegisobola kubanga giwulirizibwa ate ffenna tukimanyi nti ekintu ekisinga okulwa mu kkooti gy'emisango gy'ebibanja n'ettaka naye twasalawo nga gavumenti nti terikola eviction yonna mu nnaku 82 nga tezinakola ki nga tezinaggwako. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kyewuunyisa okuba ne bamafias abajja ne bakola evictions mu bantu nga tetumanyi nako nga office ya RDC